Maziko amagezi simanyi buzibu ki basemutte eyaze neyesuula mu mazzi sitegera kizibu kyonna kuba batalina buzibu. Ekikangaba kino kya nnaku nnyo kubanga amakoddome wange tebalina buzibu bwonna ku bantu. Nenfuna okutya okuŋŋamba nti muganda wange ali mu kiddaamu naye ekirungi avuddeyo naye nga tewali kyakkola. Tulina kwekwasa Mukama. Mbeera yebadde si erabika obubi, abadde alinawo ne katandise okwekolera naye n'afiira mu njega bweti. Kale newankubadde poliisi ekyanoonyereza naye ku bigenda biraga amaaso kirabika nti abadde aweddemu essuubi. Kubiriza abavubuka bannange ne bw'oba ofufuse musajja mukulu toggwamu ssuubi. Kuba naffe twebuuza lwaki yakoze ekyo. Omuntu okukwata pikira agisimbawo n'atuuka wali eddaamu neyeesula mu ddaamu kyatulekedde ebibuzo bingi. Nkubiriza abavubuka bonna bwe baba nga balina ebizibu bagendeko eri mu bakansala okubabudaabuda zeeni bababuulire naye okusinga okubeera okwetta obusi kintu kibi kyamu. Poliisi ey'e Kassanda eri mu kunoonyereza ku nfa y'omwami ayitibwa Ssekate John ono nga wa myaka 25. Ng'omwami ono ateeberezebwa okuba nga yejje mu budde oba yesse. Bafunye information nti waliwo ppiki esuuliddwa mu kitoogo ekiri mu kyalo Katovu. Twagenze ku scene of crime twaregisterinze statements ez'enjawulo nga omulambo gw'omugenzi tuguggyeeyo mu mazzi nga tugututte mu ddwaliro e Kassanda okugwekebejja.